tuddemu tukubire ku bazadde olunaku olwaleero maama ddala kuba taata tulabika nga abamwenenyezza essimu naguno gwaka neya maama tetunagikubako tumanyi oba yagizizzaako naye neebuuza ekibuuzo maama ate lwaki abajjako essimu okusinziira ku bintu byatunnyonnyola katukujjukizeemukko Kajubi yakoze atya jjo neya maama teri Katonda wange mukama wange lwaki mbonaabona okusasulira abazadde ababiri bizibu byabwe lwakinze omwana mbisasulira lwaki ate nze nsasulira ensobi zaabwe ezoba nga baafuna obutakkaanya lwaki nze mbusasulira okubonaabona konna kwembonyebonya abazadde bano sirina kye nali mbasobezza singa kibaddewo baalivuddeyo ne bagamba nti mwana gwe wakola kino nedyoka mumanya nti nasisobya bannange bazadde nsaba mu nsonyiwe bakyaliwo balamu bombi kike banyamba ebizibu byentuuseeko ensi yonna ebimanyi abazadde bano bwe nafuna ebizibu bonna tewali avuddeyo ku kuyimirirawo okuleka baganda bange bato bange nange kennyini okwekwatiramu siriiko kikumi kyabwe nti bwe nafuna obuzibu bavuddeyo lwaki kiki kye nakola nga bwe nvuddeyo mu lwatu nange banyambe baveeyo mu lwatu bagambe nti mwana gwe wafukola kino buli omu ayogere ku sayidi ye bwe kyetaaga fuliwa nja kukisasulira naye nneme okusasula kyesimanyi banyambe abaana bange batandise okufa mwanzaddimu abaana bange balwadde endwadde zesimanyi ezo kinoonyereza kika musayi gwe gumutawaanya lwaki mbonaabona wanange lwaki mbonaabona gavumenti eriwo enyambe oba minisita nge Nakiwala nyamba oba osobola okuvaayo nange nkooye nange ndi mwana ndi musayi gwa Uganda nkooye ebintu bino mbikooye Kajubi bwatu bwe yakabye olunaku lw'eggulu n'atugamba nti tubiyingiremu tukubire Nakiwala naye nga tunakubira Nakiwala nayagadde nkubire maama ono tumubuuze oba maama ne yafuuse muzibu essimu bwazijjako bwazizaako yafuuse mu buzaabuza kanziddemu olwaleero omulundi genda kubeera gumu gwokka tulabe anaakwata kweziri kale angezeeko mukubirako wano ndabe maama ono Halo, nkola musiza Nyamba. Sebo. Gyebaleko emirimu. Kale sebo nawe gyebale. Kale maama. Kakati maama. Ensonga ezinkubisiza essimu ze za mutabani wo Kajubi. Amasimu go baagakubyeko jjo nga tegaliiko. Ale ensonga zino buli lukya zigejja kuba zijja yingira mu minisita ate tuswala osingako wano. Kakati maama byatutabudde wamuwuliddeko ye Kajubi? Maama bw'atyo bwakoze essimu agijjeeko banninamu ennamba ya minisita Nakiwala kiyingi wano tuleka gwe tulumba omanyi tukatulabo basobola otuyamba ku musajja ono kuba omusajja ono mukulukulu kyensuubira nti ali myaka nga 25 26 27 mwasatu awo angezeeko kunoonya ku mukyala Nakiwala wano tulabe. Honorable Nakiwala kiyingi bampise kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki wano. Tuyina ensonga Honorable y'omwami bamuyita Kajubi tubadde tumugoberera wiiki ewedde yonna nga Kajubi ono alina bazadde be abamwegaana abantu bakulu nga omwami ono ali mu kaaba tugamba natugamba mukubire ku Honorable Nakiwala kiyingi ndabo basobola okunyamba ku nsonga z'abazadde bano okubanga lwaki banneegaana bwebeegaana alina emyaka omwami alina emyaka ndowooza giringa 27 kati oyo adult asobola okwesalirawo abo bagenda mu family office naye ensonga eyo ngikolako nga nkola ku baana bali wansi emyaka 18 kubanga abo bye babeera ne gundi protection rights under the law. Kakati oyo akuzeemu abeera nga asobola okutuula n'abakulu b'ekika abakulu ba famire abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga ezo kubanga bataata be bakulu banne. Yes, my infrastructure ebyanzibuzibu ng'esusse ku myaka 18 yennyabo
Yes. Kati abatasobola kuyambibwa. Aba bakeberebwera basobola bakebera netulaba ani. Kati hona libo tutandikidde watuyambe tyo omwami ono w'eggwanga. Akiteke mbuwandiike asobola okugenda ku office emunanye oba wa probation officer oba mu office yange. I wouldn't limit him gamba nti anoonyeze because simanyiddwa simanyi district mwava ate nga ffenna tukolanga gavumenti. Kakati ekimwangulira era kyakola nze nkola nnyo ku bantu naddala abaludde ng'ebintu byabwe bibuzaabuzibwa gavumenti ebayambye bulungi. Kati nenjoka nyingiramu naye first encounter yandibadde agenda mu buyinza bamulinaanye. Etabayisa amaaso kuba nabo basasula emisaala olw'okukola emirimu gyemu gyenkola. And so to speak nesoverloadinga mutwe gwange. Naye bwe ntuzuula nti babadde obulagajjavu bwonna oba okulagajja omuvubuka oyo kwakati yali myaka gya kivubuka. Mba nsobola okugjamu n'omukono ogw'ekyuma ne nkwata abazadde be ne tuba nga tubajjako endaga mu butonde. Kuba honalebo bagamba bazadde be nti maama agamba nti waliwo obutakkaanya bwe yafuna ne taate Bange eriise kati omwana ono ne bamugaba mu kika ky'enseenene. Kati bwe twayogeddeko ne maama ate maama n'agamba nti ekituufu kiri nti omwana ono taata amuzaala wa mpologomo taate yamwegaana n'amutwala mu b'enseenene. Kati buli bwe bityo omuvubuka by the way yasimatuka bomu ematugga bomu yakuba n'akutukako okugulu. Kati yembeera gyali mu bwete abazadde amasimu baagaggyeko naye nga babeera Masaka aye ne bannamasaka kwe bali ensonga zino badde baziwulira. Kakati omwana talina buyinza bwajje waffe kutulaga nti ono ye taata wange. Etteeka liba terimulaba etteeka liraba maama. Maama yasonga olume mu muntu yamuzaalamu omwana. Kakati bwe twala omwana tuba tujja kugenda buli gwasongamu nga tugenda naye kubanga oli aba yalina maama aba teyeegatta na mwana. Kakati tulina okunoonya maama yalina okuba complainant n'abeera nti era baba tebalina buyambi era ofisi yaffe eyinza okuyingiramu eba nga esobola okutaakiriza embeera ey'okufuna ensimbi ez'endaga butonde n'ebirala byonna n'okulaba nti omuntu ono abudaabudibwa n'okuzaamu okuwa oda ey'obuzadde eddemu omwana abeere n'obwenkanya wabaawo bigabanibwa bwabaawo ki ebyo byonna tubikolako. Honalebo omwana ono atandikire wakati asonga benganda asobola okugenda kuba obuyinza bamulinanye waliwo kye tuyita probation officer mu district ava mu district ki ava mu Wakiso okuba asula matugga. Kakati mpereza testing message ku WhatsApp then kuweereza omuntu alina omukolako. Tweyanza nnyo Honalebo tweyanzeege bannayuganda ne bannakampala babuuza Honalebo ajjawa katuyiteko ko naawo. Wallahi tetusobola kukiyitako obuyisi. District ya Bukomansimbi mbako mchala. Umani mpi Bukomansimbi 221. Ojja Honalebo. Tujira mu NRM. Nechiri iya teka kasha. Tweza nnyo Honalebo Nakiwala Kinje tugenda banga tukuweereza ebyafaayo by'ono omwami tulabe n'ebirala tweza nnyo okutuyamba n'okuyambanga eggwanga. Omukama akutukuumire. Nkuweereze contact ya probation officer baba tamuyambye mumbuulire ntiyengemu. Nkale tweyanza nnyo nnyabo. Okay, kakati mwami Gerard Ndawula bwe tugenda okikwasaganyako ndowooza katukiwaleko omukulu Nakiwala Kinji bakake okujjako omusaayi bakake n'omwana ono omwana tebajja mukaka kuba yensuubira alirwedde okugibwako omusaayi bamanye bwe gubanga musaayi gwo kuba tetulina kye tusobola kukolera munnaffe maama lwakuba naawe munnange ali ekintu okiyiye bubi nnyo. Kale Wanji Abudu Mama Sonko naye nze maama gwe nyiigidde maama ye mukyamu ekituufu akimanyi lwaki yeewunza kati agenda kuswalira ddala. Okay webali nnyo sungu nga bungi Wanji ati mugamba otya sigamba oli otya mu makumbi wano enkoma nze ngamba kebiyimiddemu amateeka bazadde tebaddukire ddala eyo dduka tetukyafuluma bweru wa ggwanga tulina covid ab'enkoma bali ku bitu bakutumidde bebali agemba tumiddeko nnyo mbatumiridde ddala. Bera FM Wanji hello sebo the Steven wani kyakaleera kirumba naye maama nga yakoze bubi omwana nalinga amwewaka nalinga atamwagala. Okay webali nnyo munafaga nti maama naye akoze bubi omwana amuwaka nalinga atamwagala. Bera FM Wanji onabeera omugeji mekakande bomu singa bwe kinaazuuka
banawe omukyalo oyo maama we yeetaaga kukwatira ddala naasigadde Jimmy Kakande bombo mumpeeko wanji Jimmy Kakande n'abantu bo sebo webale okuleza eggwanga n'Obuganda kale ono Ssemuwemba ku kyokutasa mukulu Kadima abazadde bagenda kuswala mukulu Kadima abazadde bagenda kuswala mukama wange kale webale nnyo naffe webalire ddala twakikwata bulungi kane kati ndoza kirigenze ku level endala wanji webale kuweereza kale ono Sir Ivan omusajja w'Akatongo limpiye ebbale naye tena wakoyo omusajja kituuse kati omuvubuka amaze omwezi biyingiza amateeka bamama baali bamanyidde ebijja kukola ki kulinnya ate mama gwakoze ensobi senga abadde okukkiririza bamangu kaituuse naye mama ogenda kuswala kale nawo kaswale ono Sir Ivan ekibulo kale webale nnyo munaffe webalire ddala Better FM ono Mutebi Francis Nabamaokota mukulu Kadima sebo ekintu ekyo nze ekirabyemu obuzibuzibu singa wabaddeyo omusajja ng'akaayanira Kajubi awo bamukebera ne bagenda ku DNC naye kati kirimu obuzibu taata tebagenda gikebera baagala DNA mugamba mutya gyetuli mwebale bagamba ebyembi bisekerwa serunjo jindabye bitu kato wangi nze mpunya mikolo wamma naye kyensanyukiddemu kiri kimu onali bagenda tuyamba katusabe onali buli kimu kituukiye bulungi era tufune obwenkanya nze kato Godfrey Bukiika